Club tuseemu official tuli butereevu okuva ku kanisa e Lubaga era nga bwe nkutegeezezzaako emabegakaawo nti nno amawulire agalaga nti nno abadde ssaabasumba w'ekkanisa y'e Lubaga afudde era nga abantu ab'enjawulo abawulidde amawulire gano era nga batuuse bannamawulire n'abantu ab'enjawulo batuuse dda oluvannyuma lw'okuwulira amawulire gano era nga bw'oyinza okuba nga olaba abantu ab'enjawulo batandika okuba nga ate bakungubaga Mukama Katonda olw'okufa kwabadde ssaabasumba nga bw'oyinza okuba nga ate olengera wano. Embeera bwetu bweri nga bw'oyinza okuba ng'olaba abantu ab'ejjo bakyagenda maaso kubeera nga ate batuuka mu kumukungubagira nga bw'oyinza okuba ng'olaba ebide by'ekkanisa byateereddwako buli muntu ali wano munakuwavu olw'embeera nga bw'oyinza okuba nga ate ogiraba abantu abeesombodde mu bungi oluvannyuma lw'okuwulira amawulire agatali ga ssanyu nti nabadde ssaabasumba afudde era nga bw'oyinza okuba nga ate weetegereza abantu ab'enjawulo batuuka mu kifo kino okwongera okuba nga ate bamukungubagira. Amawulire si malungi naye nga bwe nkutegerezaako mu maaso wali nti nno ssaabasumba yalabiddwako olunaku olw'eggulo bwe yabadde mu kkubo ly'omusaalaba ng'atambula yalabiddwako. However ate kikwasa ennaku okuwulira nti nno ate ssaabasumba afudde. Emmotoka zikyagenda maaso beera nga ate zeesomba ez'abannamawulire n'abantu ab'enjawulo era nga ekibaleese kwongera kuba nga bakonfaminga amawulire gano ag'okufa kwa abadde ssaabasumba w'ekkanisa mu ssaza ekkulu ery'e Kampala ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga atuvudde ku maaso era nga bw'oyinza okuba nga olaba embeera nga bweri mu kaseera kano be bantu ab'enjawulo abali mu kwewuunaganya abakyali mu kwebuuza ddala kiki ekibaddewo kizze kitya embeera nga bw'oyinza okuba nga ate olaba oluuyi luli the tent zino ziyinza okuba nga arrangement yabadde nayakujaguza Easter. However ate amawulire ne gatajja bulungi ag'okufa kwabadde ssaabasumba kakati bakyagenda maaso nga ate bakola set up nga bw'oyinza okuba ng'olaba okusobola okubeera nga ate bateekawo tents kubanga wokimanyi nti ssaabasumba abantu bayinza obutamumala bulungi naye nga tukyagenda maaso okubeera nga ate tumanya embeera nga bw'eyinza okuba nga ebadde. Kyabadde alabirwako naddala mu byokwekulaakulanya abadde atufaako abakristu ng'ayagala nnyo kwekulaakulanye n'ajja ng'okubira ddala mu bugondo ayagala buli kabondo kabeere ne akawunti mu banki ng'ekigendererwa kulaba nti abakristu tebasabibwa nnyo ensimbi. Kitaffe abadde omuntu ow'ebyenkulaakulana era ebbanga lyamaze wano bw'otunuulira akasozi Lubaga osobola okulaba enjawulo eriwo ne bwe yagisanga abadde muntu
wa byankulaakulana nnyo ng'ayagala nnyo okulaba nti buli muntu ava mu mbeera embi. Omukama atukuye omuggo munene nnyo kyenyinza okugamba nti kereziya atutemyeko omutwe. Mu bbanga ettene nnyo twakazuuka kitaffe Bishop Kaggwa era nga naye mu ngeri emu yali muntu wa byankulaakulana. Kati ate n'ono essaza alijje gy'alijje alituusiza w'alituusiza, omukama atuggyeko. Twebaza omukama eyamutuwa era tumwebaza nti ye eyatandika omulimu omulungi mu ye agumaliriza. Tukakasa ng'alwanye okulwana okulungi era engule ey'obuwanguzi ajja kugimutikkira. Amanya nze Kayizi Justin Margaret, associate w'Abannabikira Sisters. Kale tukyagenda maaso okweraga tukuweereza live okuva wano ku Lutikko era nga mu kaseera kano yoba nga tenkutegeeza nti nno abadde omusumba w'essaza erikulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga, Katonda amuyise era nga mu kaseera kano nga bw'oyinza okuba nga olaba okukunguba bukyagenda mu maaso. Buli awulira ku mawulire gano ate ayongera kuba nga atadduka kujja wano okwongera okukikakasiza ddala kituufu ddala Dr. Cyprian Kizito Lwanga afudde oba nedda, naye nga okusinziira ku mbeera nga bw'oyinza okuba nga ogiraba abantu ab'enjawulo bakyagenda maaso nga ate bakulumulukuka okujja wano okwongera okukakasiza ddala obanga amawulire agabadde gatambula matuufu. Dr. Cyprian Kizito Lwanga Mukama amuyise era nga avudde mu bulamu obw'ensi eno era nga yembeera nga bw'oyinza okuba nga ogenda maaso okugira nga ate ogiraba. Enkuba etuna maaso okuba nga etonnya, oyinza okugamba nti abantu abalungi Katonda batera okuba nga awa enkuba. So Dr. Cyprian Kizito Lwanga akakuba kano ganza otegeeza ebintu bingi, naye nga jjo Dr. Cyprian Kizito Lwanga yalabiddwako mu kutambuza ekkubo ly'omusaalaba, yalabiddwako era nga embeera bwetyo bweri. Kale tova ku mukutu tukyagenda maaso nga tetukuwe